kijjamu okukizza mu maanya ga Kabaka wa Buganda kwali kumenya amateeka. Ettaka eryo baalikyusa ne basooka ekyapa bakissa mu freehold, oluvannyuma ne bakizza private mile, oluvannyuma ne bakizza mu official mile, ne baleka bakissa mu Kabaka wa Buganda. Kyokka ekyo kwali kumenya kwa mateeka kubanga ettaka eryo lijjo libadde era nakakati likyali lya Dawulichwa nga liri kati mu estate ya Dawulichwa. N'olwekyo ndagira akulira ebyokuwandiisa by'ettaka ajjemu mangu erinnya lya Kabaka wa Buganda alizze mu administrators ba estate ya Dawulichwa. Eyookubiri, ndagira akulira ebyokuwandiisa by'ettaka mu Uganda akolagane ne ba administrators ba Dawulichwa oba estate ya Dawulichwa bajjeko yiika 10,000 Dawulichwa gye yawa abasikawuti agisse mu mannya g'abasikawuti abawandiikiddwa obulungi wansi w'etteeka lya Boy Scout and Girl Guides Act chapter 45 kati eri chapter 12. Kino kijja kulaga bulungi nga engaba yachwa egenderedde wamu n'amateeka. Ekyokusatu, era ndagira komishona ayakulira eby'ettaka okuggyako mayilozi lya 20 ezinaba nga tezinnavaako aziwe obusika ba Dawulichwa nga bwe yalamba. Ekyokuna, ndagira komishona wa land registration square mile 16 chwaze ezachwa kati ziri mu estate ziddeyo mangu mu mannya ga estate administrators wa estate owa Dawulichwa 16. Era ndagira bakolagane ono registra w'ebiwandiiko by'ettaka akolagane n'abo ba administrators aba Dawulichwa bajjewo 3 square miles ebbiri bazigye ku 18 naye baziterese Uganda Land Commission okutuuka etteeka bwe linalongoosebwa erisobola okussaawo etteeka eddamu erikuuma eby'ettaka by'Obwakabaka.